media yafetu kusensonga Iranza asoko kugula ku salon yakola enjala mu Kampala monna. Kabalagala. Tugambe Uganda yonna. Nza asoko kola salon nga temuli nviiri temuli kintu kyonna nga bakola njala zokka. Ng'omuntu ajja n'ava gy'avudde nsize kukola njala. Kola njala. Bashir. Era salon bagitanga Nairo Clinic. Yakola nnyo erinnya. Nnyo. Nti nagula obutebo bwange. Bwe bakolerako enjala obutebo nga bubiri bwe twatandika nabwo nenteekako engula kisofa ebyo biseera abantu babalindira obuspa bwe bateekamu ebigere abantu okutokosa saloni netandikira awo mpola ku miliyoni 5 naye nsuubira gyagenda okukola kati w'emyezi 2 ku 3 nga tulina abakozi 6 6 nga padde tukola 1 miliyoni. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Uliwo obanga kubanga buno obwongo busetinze. Uliwo setting obwongo bwo nti njagala kino era otuka n'okimakinga n'okikola ki? N'okifuna. Ne kana akamwa Katondawo ebintu bingi. Ne Mario nogamba noze chapa manya gange nogamba bacho nogamba bakwano tubako ne bachalibo bo bana nogamba je kisokera no leta bakonemu kakati omu naye nabala yalengedde da naye oko tulambwati kakanamba kasimu ate tumanya nti nakanamba bakafunye tanamanya kumanya nti omuntu onakola mulimu ki olinga yategedde dda amanya agakyuse aba yamutemyeko dda kikulu nnyo ekyo naye ate munaye waliwo ekintu kyenayiga ensi togiteekako maanyi era ensi teyeetagisa maanyi walanikana kasanvu gyoli ake Uganda nno kakati ensi siyakuteekako maanyi tolowooza nti ngenda kwenda nfune zi billions ntandike bizinesi oba tojja kutandika omuntu akulemesa kkubo lino kwata lino ate omukisa gusanga yeetegese kituufu nsanyusa okukulaba taata olamu bulungi alhamdulillah Kwasibifa Media tugguse ensonga kwetusinzidde olunaku olwaleero kubanga tukuweereza puroguramu eno ey'ebyafaayo puroguramu erina okuyigiriza gwe ali eyo mu Uganda tulaba gwe omuvubuka asuubira okwekulaakulanya naye gwe omuvubuka atwala obulamu bwo nti walemwa byagaana nga puroguramu eno ofulemu ekyokuyiga opiikingemu sebuli akola ennyo n'okola n'oweza emyaka 3 oba myaka 4 nga tonnaba kuzimba tonnaba gaggawala n'olowooza nti nina mikisa giweddeyo emikisa gisobola okusanga wooli okutandika n'ekinene si kwe kukola bangi betulabyeko nafuna miliyoni nga 5 10 natandika ekiduuka nekigwa
myezi 6 mu myezi 1 bangi betulabyeko ng'atandika na nusu mutwalo gwa mitwalo 5 business nekwatayo ono gwe tuli naye bamuyita Haji Bashir adda wangaira Sweden eyo ali ku butaka wano wetuligina amaka ge tulimu agatemyanga omuntu agatemyanga hotero agatemyanga ag'omukulembeze oba agaba minisita gage naye nga mu mboozi gyempedde okubuli tugerayogeramu wano eno ano obutambi lwaki namunoonyezaako n'obutambi bwenziza ndaba ku TikTok okwo ng'agamba nti nusu kasanvu ke yatandika nako n'akola mpola paka ate ennyumba eno si gy'alina ayina amayumba agasoba mu 5 ayina properties ez'enjawulo naye ng'ekisinga obukulu yatandika atya tusanze okukulaba Haji Bashir kale mugana nsanze okusanze zaani akubuuzaako nange sanze nnyo zaani akusanze amanyi tubeera eyo ku internet n'olaba n'ogamba kisoboka naffe ne twegomba okuba meetinga ssebo era n'obeera omuntu ono naamumiitingako ate nga naffe twegomba ba meeting kisoboka bali batya ab'e balungi soka otubuuzeeko sanyusa okubasenkanako mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasilamu bannange abenzikiriza endana mukama mulungi yesiibazibwe. Nze Haji Bashir omusajja omunnauganda ayatandika ne siringi kasanvu ake Uganda bwe kati ng'ate nawe keewole esewo paka tuli mu billions ne billions. obulamu buli buti? Obulamu alhamdulillah Allah ngabiridde. Kuliko ekisiibo sibo alhamdulillah kitambudde bulungi kisemu bulungi esewo. Nina mukwano gwange akuva na meeting andoza kino ekisibo kyasoose okuyitamu obulungi ate era tulina okukola okunoonyereza okw'amaanyi ennyo oba kituufu yakiyiseemu kubanga ebbanga lyemmaze naye ng'ebisibo bye tubeeramu ababuuza ennaku 2 n'agwa waliwo otwadimu kisebo ng'oggyeko kino kye tuvuddemu kiki ekyaddirira twali samwe yange enkya yidi netugenda mu restaurant omwana najja n'atukolako omwana muwala kana katono ka myaka ndowooza nga 17 awo kaba katonyako kale kabiri nekaja nekatuweereza emmere nze bali bamperekeddeko ndi nga bo ng'enkya yidi oli omwana alina amaddu naafuna enamba era kati takyasobola kukola kintu neneewuunya anti omwana yampa emmere mukumpa emmere nendi mmere kati akaana kajja nole bwe uniform bwe balina t-shirt ng'omwana ng'ali ati wano musiramu n'agamba sinza nakitandika nakayita nakalera akakozaawe netumugana ennaku agenda kusiba 6 ogenda kusiba 6 ate yazisiiba awo kyafiira tiyasiiba ninga enkya yidi Allahu akbar ate n'atandika mbuze nayononya ekisiibo kyo nanga nzi sinagamba okukola ebikolobero nze ate asibe sibikoze gwasiibyo bikoze so ekisiibo kiba kizibu nnyo era omuntu akimazeeko alina okubeera siiba tulina okisiiba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti olunaku lw'osiiba ofuna empeera era olina okuba nti ofuba nnyo okulaba ntafuna kintu kikutatankanya ng'ennywanto oyo zakoze eki mukwano gwe zatunuulira ennywanto ezo ate zikuba obwavu otegendereza era ndowooza waliwo nga kisibo kyakaggwa ekyaguno waliwo noza gwe yalaba nga yambadde esaati ya white ng'ennywanto eyiseemu yamutabulira ddala ekyo kintu si kirungi alina okweddako anyway tudde ku mboozi wano we tuli gano gemaka gemaka kugamba ku mayumba genzimba gentunda oba abantu balala benzimbira amayumba gaba gafaananiza bwe gati amaka gange era naye era ngeringa eno wali ku Mawogadi number 11 mwera Mwakurite yes tusinzidde Mwakurite wano bayitawo amanyi Ntebe Road Mwakurite wetusinze amaka gana amalungi bwe gati amaka amalungi ga Munnayuganda nga ate si minisita omusazi w'enjala asala njala ne Dr. Nawagala naye tugwire ekyama mu mboozi yo kanti oteekana nusu kasanvu otya kubanga bwe ninamu ekyebiri kyange nange tandike n'ekyebiri
era kasanvu gwali mwaka ki era otya? Yali 9 wakati wa 9 twatuyingira 12 nti akasanvu ako ebiseera nako era kaali kangi mu kusinziira kubanga nagula ekipawa Chutex 3 3,000 ako kakaaga awo mba ninawo 4,000 nanti buli kacupa kali enkaalu 10,000 nengulako obucupa bwa Chutex 3 nengula cotton wa 5 remover wa 5 nairo kata ya 5 nenfunako n'akaviira mwenteekawo buchutex bwange nabucupa nti nenyingira ekibuga Kampala ebiseera Mutaasa yaliwo ekizimbe ekyaliko ebyo ebiseera nga kyekirimu nnyo abantu naye nga ntambula okuva Wankulukuku nentuuka ewa Diniya mu Ndeeba awo nendinyawo oba akamotoka ku muzikiti gwa Duniya muzikiti gwa Duniya awo nendinyawo katakisi akantuusa mu paaka enkadde oba nentambula okuva mu paaka enkadde nga njja mpita mu Kisenyi nentola Lubiri nenzika wali wansi mu Ndeeba mpaka wali wa Duniya wali nenkwata kabooda kasiringi 3 nentuuka Wankulukuku olambu bwatambulanga bwe butyo ogenze kukola kusala njala bantu nayingiranga mu maduuka nga n'obuntu bwange mu kaveera nyaba onoosala ku njala onoosiiga ku Chutex naye nga kyenfuba nnyo okulaba nti sibalaga bino bintu bye nnina mu kaveera kubanga obucupa bwali mu bumeka 3 muntu ayinza okuba ayagala kala gy'ayagala nga ate sigikola ki sigirina kati mwezi ennaku ezasooka nalinga sibalaga nsooke nnyongere mu capital naye ng'olwo omuntu kakala k'omulondedde akkiriza buki bukkiriza ekyansi gye nnafuna omanyi buli kintu kibeeramu omukisa olwo njala wasanga za mmeka ebyo ebiseera tugambe okusala enjala mulimu omuntu agamba nsiigako busiizi oyo akuwaayo 10,000 okusala n'okusiiga nga akuwaayo 12,000 wokolako nagamba nkolako ka treatment k'enjala bonaakuwaayo 3,000 oba 4,000 notambula bwoti nentambula bwendi nina omukago gwomunabulako ku story ye nti yali asika paani comment section ekyalimu nga bagamba alimba omusajja oyo mugagga nnyo mbu yali asika paani muno omwana mukalala video ku TikTok nagamba sawe naffe tusiike paani so omulimu gw'enjala gutambuliddemu twali twogera nti nakati okyagulimu ne kakati era mbikola wekiba kisobose ne kati nkola enkwasaganya emirimu mingi naye kange nti omulimu gw'enjala gwe gwantuusa ate ku bino ebintu byenkola ki byendiko kubanga mwe nagenderanga nzimbira akasente ne kagenda nga kakola ki nga kawera manyi sente zikula bukuzi nazo nti emyaka gyagenda nga gyetooloola nti nze ate akasente kange wenakafuna kale nnyonto saazirowooza nnyo ezawumalu kyenakolanga nasevinga akasente kange mu banka ate awo ke kacyansi we kajjira awo mu mwaka 2019 emyaka gyagyeetoolera wakati wa 2019 ne 2017 wemba seerabidde wajjawo puroguramu abavubuka okujja mu bwavu sente zebazigabanga mu yali Centenary Bank 29 awo sorry 29 Centenary yezigaba yali 29 yes izalingwa mu Centenary wakati wa 2019 ne 2017 seerabidde binirabidde mbiseemu akaseera ebyo biseera kati mba nkola ku muntu naŋŋamba waliwo sente zebawola abavubuka tosobola kwewula bagabayo $50,000 $1,000,000 paka $2.5 neŋŋamba nange bazigaba nze siina ttaka linawaayo okukola ki kufuna sente nebagamba amwegatta abavubuka nga 3 oba 5 nebawola ki sente neŋŋamba nze nzaagala nzekka neŋŋenda mu banka naye ekirungi nali ntereka sente mu Equity Bank nti kaakawunti kange nga katambula esi ntereka wiiki egenda okuggwako ate si ntereseeyo 6 ntereseeyo 7 nti kyabeeranga ki wiiki ng'osookola $6,000 oba 10 nakolanga sente nga ate balatandisiza akasenje kasanvu kati wenafuna kacyansi akakeewola sente wenagenda mu banka ne baŋŋamba twagala abantu 2 abakweyimirira nga balina passport oleete n'ebbaluwa ya LC gy'ova tulyoke tukuwole sente ne baŋŋamba naye ate sooka oleete back statement yo before nga tonnabakola ki kutandikulawo tunaasobola okuwola bw'oba tusobola kola olina okuleetayo banna abalala 4 ne mwegatta ne tubawola sente ezo mu guruupu
embaga nzaagala nzekka. Olwo nga ogenze kuwola ssente mmeka? Milioni 5. Zaali nyingi ebiseera ebyo. Milioni 5. Naye baazimpola. Naleeta ebipapula bye baali baagala. Ndowooza mu wiiki nga 2 ssente zaali zifulumye nga bazimpadde ku akawunti. Kaakati nze abadde atembeeya enjala olwo nfunye akaduuka, nanoonya akaduuka e Kabalagala. Kwaliko dipo ya kooka awo nga kaduuka kali awo buyumbe bukadde mwe natandikira. N'oteekamu gundi y'enjala? Ne saluuni ng'ekola njala zokka nga temuli nviiri. Era nze asooka okugula ku saluuni ekola enjala mu Kampala mwonna. Kabalagala? Tugambe Uganda yonna. Nze asooka okukola saluuni nga temuli nviiri, temuli kintu kyonna naye nga bakola njala zokka. Ng'omuntu ajja n'ava gy'avudde nzize kukola njala. Kola njala. Wa Bashir. Era saluuni bagitanga Nairo Clinic. Yakola nnyo nnyo erinnya. Nnyo. Nti nagula obutebo bwange bwe bakolerako enjala, obutebo nga 2 bwe twatandika nabwo, nenteekako nengula kisofa ebyo ebiseera abantu babalindira, obusipa bwe bateekamu ebigere abantu okutokosa, saloni netandikira awo mpola. Ku milioni 5. Ku milioni 5. Naye nsuubira gyagenda okuwera kati w'emyezi 2 ku 3 nga tulina abakozi 6. Abakozi obukozi? 6 nga padde tukola 1 miliyoni. Ng'abantu bava mu Kabalagala mu Mukoba ne wantu wonna bajjanga. Nafuna omukisa nti Namitala yali akola program bagiyitanga Kifansalira ja ku Bukedde TV. Kati yali ali bibye n'alaba saluuni ekola enjala n'akyama n'agamba musobola okunkolako njala mangu nga yes madamu naka kino nga sikirabanga lwaki tetukwayo program gye bayita Kifansalira. Kati okwe kufuna abantu batandika okummanya. Ekitegeeza bwe bakola ku Bukedde neyongera bakasitoma bajja ne beeyongera. Ate by then Bukedde yali y'amaanyi nnyo. Kuba bagenda kubuuza ekibuuzo nti wakikola otya kubanga right now waliwo social media nti okola n'oteeka ku social media nti nebajja. Ne ku luli tewali ngawo social media, smartphones zaali ntono. Kitegeeza Namitala yakyusa obulamu bwo. Namitala yanyamba nnyo. Tugambe Bukedde TV okutwalizaamu yanyamba nnyo. Ne NTV nejja waliwo omuwala bamuyitanga Omusono. Ninajja nankolanko programu. Ne Top TV nejja muvubuka gwe okwekolera. Nayo ne bampanga interview programu za bwereere. Nti nenkola saluuni yazigweramu, nenkola saluuni 3. Ndowooza nagenda okweza omwaka nga na saluuni 3 mu Kabalagala. Muwanuya. Nga tokyusiza ku position nakolanga mu Kabalagala kale nagulawo saluuni ku Tirupati gye bayita Mazima Mall. Ngimanyi. Nenzigulawo saluuni gye natandika nayo yali waliko dipo yako kwenkugambye. Nenzigulawo ey'okubiri wali ku Italian supermarket e Muyenga, waliwo obuyumba obuwanvu ennyo obuduuka. Nenzigula ku saluuni ey'okubiri, saluuni ey'okusatu nengigula ku Tirupati wano e Muyenga. Sorry wano nga ku American Embassy ey'okusatu. Naye nga zonna zikyusiza amannya. Bw'oyoza nti muntu wanjawulo. Kumbe oli muntu. Yes. Nenzigulawo ne company abantu aba renting amamotoka. Nengula n'amamotoka ge ba rentinga. Kwegamba ebintu Katonda yannyamba nti byannyanguira byali si bibi nnyo ebiseera ebyo. So n'otambuza obulamu nga buli mu njala. Njala. Achievement yo wasooka okukola ng'ojja okukola nti kukoze saluuni kale properties yali ki? Nga sente ze najjamu. Tugeze kati nga wozimbye amaka gano. Nagula nnyo poloti. Nagulanga nnyo bupoloti bunnamwaya batundanga obupoloti eyo mu Joma milioni 5 4 mitwalo 8 nga mwebuli. Bwanyamba nnyo kuza sente. Kubanga sente zinazikolanga just per day. Ngangula obupoloti buli kaseera. Ng'olinaku osobola okukola milioni 5. Nga kale tugenda sobola okukola wetuba weekend nga tusobola okukola 5 saloni zonna. So nga ofuna bwoti ng'ogula poloti. Ngagula poloti. Nagula nnyo amapoloti. Abamu abavubuka bagamba abakazi nti be babazimba. Era abamu bagamba nti tosobola kukalokalana nga tulina mukyala wabbali. Bwe by then walina mukyala wo. Nali sina mukyala. Nagukola nka gwe. Ogenda otya ate Sweden kuba abadde obangalira Sweden? Nga womanyi nti abantu batandika kwa idea ez'enjawulo. Wano okikuba naye wogenda e London ojja kikuba biki. Kati Sweden yali transit. Nali sigenda Sweden, nali ngenda London. Mukwano gwe yali abeera London yonna ngamba ajja kumpiikinga e Belgium. Nga nina kutuukira Sweden
I'm picking antwale Belgium, from Belgium nyingire London. Ne search making mbadde mu transit okumala emyaka 13 nga ndi mu transit. Simulabanga paka kati. Kijja kitya like wagira otyo okubeera. Teyalabikako. Ate yajja. Amanyi ebintu ne Dubai babikola oyo nagamba jangu ngenda kutoka ku airport. Simu teriiko. Yeah, nze kyantukako emyaka 13 nga ndi mu transit. Ate Katonda nnyamba. Umalu. Tusobola tumalirize wano. Oyo wo. Omwana oyo. So Katonda nakuyamba. Katonda nnyamba n'empanga obulamu ne butambula. Manyi otuukira n'ofuna emikwano. Wava eno ng'ogenda wagenda gosibiddeko olukuba. Gwe nali mmanyi yekka nga nti abeera mu London. Mu Sweden nga sirina gwe mmanyimu, mu Belgium sirina gwe mmanyimu muntu n'omu. Naye oli n'aŋŋamba agenda kujja mpiikinge mu Sweden. Anjije Sweden antwale Belgium. From Belgium bo baali bamanyi engeri gye babikolamu okuyingira ki London. Nga yamaze yambulira story yonna nga bigenda okukola kyokutambula. Naye saasobola kimekinga. So watuka nga essimu teriiko. Nakuba essimu n'aŋŋamba nabadde mmanyi olimba. Oh shit, nempulira nga nfaananye nga sirina kyakukola naye ng'ekituufu nga nninamu kakaashi kange kadola kanaana ke simugaye nti nina sente nga nnina nti olw'obeera ne ssente mu nsawo obeera mugumu nali mugumu ngulidde nnamu akanaana kange akadola era nga nnina amaanyi aga rentinga woteeri paka we naakola ki. Olwo wali watambulamu kodda bagwe okusobola okulinnya ku nnyonyi? Nali natambulamu naye nali nasuubulanga e China. Awe nali nina salooni ebiseera nga ngenda e China nensuubula nenkomawo. So olwo otuuse oli agabye byakugambye otandika otya okuyiiya obulamu? Bwe yaŋŋamba bw'atu kale yamala n'asindika omuntu omulala gw'amanyi n'ampiikinga naye nga naye ampiikinga naye talina waabeera, talina mpapula, talina waakola ki waabeera naye nga ne bwe bamusuza bwe bansangawo gubeera musango. Era nasolawo olunaku lumu 2 nenyingira ekidongo Katonda eyo gy'ayambira. Noyingira ekidongo? Nengenda mu disco. Mu disco manyi oba wakagenda mu nsi ezo ezimu gamba olaba omuzungu oba olaba kwegamba totya otomera buli wamu Katonda osa akuyambirayo nekikola ki nekikwatirayo. Netanyamba nefuna omuntu netukwatagana bulungi netubeerawo bulamu ne butandika. Wafuna omuzungu omukazi? Nefuna omuzungu omukazi. Kwesokole owakira bwoti mu disco kati oyo netubeera ffenna ebbanga naye twayawukana. Amanyi olina omukisa? Nina omukisa. Era omuntu asobola okukubuuza nti kikyo kyekigaggawaza osobola mudda mu ansa ki? Nina omukisa n'obukakamu. Obukakamu kikulu nnyo mu nsi muno. Obukakamu n'amazima tekisobola kukugaggawaza ng'ekyo. N'ogenda mu disco n'olaba muzungu nemutegeeragana olamu nebutandikira. Ku mulimu gwe nkozeeko sirina mukulu gwe simiitinzeeko nga w'amaanyi mu nsi muno. Miitinzeeko Prime Minister wa Sweden nga azze wange ku mulimu azze okuntyalira. Uganda miitinzeeko President yampitako just mubuulira nakyusa nti obulamu bwange. Ne baminisita bamanyi wano Uganda bamiitinzeeko naye nga mulimu gwange. So oli eri ofunye omuzungu ono akubuuza kale munyumyamu omunnyonnyola otya? Bakimanyi munyumyamu wazze okukola ki? Naye omuntu obeera n'omukisa ate nga n'oluzungu lwali lwakugatta bugasi telwali perfect. Nga lwakugattirira? Lwakugattirira. Nosooka because you know because I came my friend no come. Yeah. Mama nebbanga ki omuzungu? Muzungu nabeera naye emyaka nga 3. Emyaka nga 3 kubanga nagenda okumala okwawukana naye ng'olwedde maze okugulawo kampani yange Sweden. So obeeranga naye ng'obala? Sikubala bituuka ne bigaana.
Ndikama otukira okugulawo kampani yo which means nti wabeera naye nenga obala kale ngumanye ekyakutwala kukola. Kati kankubuulireko ebiseera ebisinga olina okumanya obunafu bwo. Bw'otamanya bunafu bwo gwe n'osuubira, kubanga nze mmanyi sigenda genda mu ofiisi bampa omulimu. Kati nga nze nyiza alina okwefaako nga nze omuntu nina okulaba nti ntandika nsobola okwetandikirawo omulimu nga nze okusobola okumbeezaawo. Era kye nakola nti omulimu gwe nali nkola ne Uganda saagukola ki saaguvaako. Era gwe nakola. Olwo ng'okola ku bazungu bonna. Omulimu guno achievements z'ogugyemu tugeze nga oli e Bulaaya bintu ki by'okozeyo ebikalu ng'oggyeko wano? Nina amayumba mangi nja kutwala nkulage. Ebintu ebimu tebyetaaga byakwogera bwogezi. Terakulabako ebimanyi n'abantu bennyini balina okukkiririzaamu nti osobola okutandika ne ssente zonna z'okutandise nazo. Naye the big problem abantu abasinga tebekkiririzaamu. Buli w'obanga kubanga buno obwongo buseetinze. Buli w'oseetinga obwongo bwo nti njagala kino era otuuka n'okimeekinga n'okikola ki? N'okifuna. Ne kana akamwa katondawo ebintu bingi. Ndaba ng'emyaka gikyali mito. Tuyinza n'okuba nga twenkana emyaka. Ffe tukoze nti osobola okuba nga okoze n'okukozesa n'olemererwa. Omuvubuka ali eyo nga awera alemereddwa awanise agambye kiganye kyo ky'omugamba. Tolina kugwa amaanyi. Tolina kugwa amaanyi. Naye ebiseera ebisinga abantu banyooma emirimu, abantu boogera bubi n'abantu, ebintu bingi nnyo ebiremesa obulamu bw'omuntu okukyuka. Okwogera obubi, obuyaaye, okunyooma emirimu, okuseetinga omutwe gwo n'oguseetinga nti nze sola kimeekinga, ebyo byonna bikulemesa okukola ki? Okukyusa obulamu. So kwasi Bifa Media tugusensanga kwe tuli ne Haji Bashir musajja ogambye nti amayumba okuba plans n'ozimba nina bangi abazimba tuzimba netugenda okuba plan n'omuntu akuba plan na Uganda n'omuswidi tukolera wamu. Ennyumba eno we tuli emazeewo ssente nga mmeka? Ekumaze okugizimba gituusanga wano? Bino ebintu fe abantu abali mu real estate oba ba developer ebiseera ebisinga tulina ebintu bye tulina okukola ki? Okwesigaliza. Namanya nga nti singa nzira ne cash nga nti njagala kuwa ssente vaawo nguzeewo osobola ginguza? Esebo njitunda ngwemba ssente olabe njitunda ne ku social media kweri njitunda kweri njitunda 1.8 billion. Kati manyi bukadde nga 10 awo. 1.8. Ze sijja zisobola. Mpa ssente muganda. Bamu akafaananyi ne waffe ne wagamba bonna ekika kyonna ne kyekuŋŋaanya. 1.8 billion. Ekitegeeza mmwe abali mu real estate temubaako nakyammwe. Tubeera n'ekyaffe era tulina amaka. Tulina amaka. Kyasika no wagikola n'ogizimba oli basajja nga okwa ssente. Nzimba amayumba bwe ngatonda era bampita Basha Property. Nina company sewe registered. Yes. Kati bulabyo olunya kuma wano e Uganda tuzimbe. Nakumawo Uganda kati mbeera ddala Uganda. Tokyasobola kuddayo. Kati ngendayo just bugenzi wadde ebintu byenjagala okugula eby'omu mayumba ebikikutika amakontayina byenjagala oluusi nga nzimbisa. Omuntu ali tumunyonyera ennyumba eno mulimu ki? Yokubugazi ki? Mulimu dinings mmeka? Oba tugiramu ekyo twogerako wali mu bifaananyi bye tuteekayo. Tutatekera wano ng'oyingidde. Wano ng'oyingidde ennyumba eriko sitting room emu, erinako dining, erinako effumbiro ery'omwonjo, erinako wabwe emabega erinayo effumbiro era, erinako laundry room webooleza engoye, erinako common toilet y'ewabweru, erinako ennyumba ya maid, erinako ne security room nti econtrolling ennyumba yonna. Kati ugambe eyo floor y'ewansi nti
nti kati otwambuka waggulu fuleni eddako eriko sitting room emu eyewaggulu n'ebisenge birala 3 mubimpimpi n'ebisenge bitano nnyo ebisirwamu kati woddako eri waggulu ewasemba tulina firimu theatre emu gye balabira firimu movie ne terasi abantu gye batuula ne bakiringa nga bavudde mu movie. N'amayumba bwe gati ngalina ku social media naye nga gava mu kali akasanvu nti omuntu oba olina kuba olina woolina okutandikira kubanga n'omukisa gusanga oyo ayeetegese nti ebintu ebimu nti buli wokusuubira nti ngenda kulinda kufuna kinene ntandike kibeera kizibu nnyo n'olina okutandika n'akakatono kokola ki koolina. Omanyi abalaba programu zaffe balina ebibuuzo bye babuuza era tekikwewuunyisa ng'oye atadde mu comment section oba anoonyeza essimu yonna kumenagama Haji Bashir nina wano akasanvu kange mboera nkikole ntya nange ngaggawalenga gwe somuwa answer nanti olina okusobola okusettinga obwongo bwo before okusobola kimeekinga buli ssente zonna zisobola okukyuka naye ozisipeninga otya kankuwa example nja kuba nfuna emitwalo gyange 3 olunaku oba 5 naye nfunye emitwalo 3 kyokka ninako abakazi 3 benkola ki benkwana kati gwosuubira obulamu bunakyuka butya etegeeza omuvubuka okugaggawala asooka neyeesonyiwa abakazi olina obeesonyiwa oba n'obeera ne mukyalawo omu yekka abakazi olina obeesonyiwa eriwo oyagala okukyusa obulamu bwe obwesonyiwa abakyala kyona beesonyiwa ngenda kukubuulirako ekintu kimu nowemba nfuna omutwalo ogwo essaawa eno omuntu afuna omutwalo asobola okugaggawala waba aseetinzwe obwongo bwe ng'ogufuna buli lunaku kubanga ne capati ya siringi 10 era osobola okunywako ekikopo kya caayi kya 5 n'osigazaawo 8 era n'okaseevinga naye omanyi nti omwezi okuggwako osobola okuba nga olina emitwalo nga 25 n'oyitawo omwezi omulala nga olina emitwalo 25 ogenda nga olina emitwalo 50 okimanyi osobola okuba oyitaayita ku ssaawa eyo ne bagamba naye omanyi eri ennakawuka waliwo kapoloti bakatunda miliyoni 3 ng'olwedde oyinawo ameka 5 olaba wodduka emisinde n'ogenda n'osibako emitwalo 5 n'ogamba mumpeemu emyezi 3 ngenda kuleeta ssente zammwe 2 ekitundu olabira woddamu ofuna 5 n'omugamba ninde ssente zabuzeebuzeemu sooka okole ki okwateko ntolaba poloti egyoguze miliyoni 3 wasobola okuyitawo omwaka gumu ng'egula miliyoni za 20 ekisoboka nti ssente z'abantu zigenda zikyuka bwe zityo nti olina okuba nga okkiriza ate ng'olina ekiruubirirwa naye n'onoofuluma buli lunaku mu nju ng'ogenda n'okola buli lunaku ng'ofuna miliyoni emu nga tolina tageti kyokolera ogenda kukolera emyaka 2 ogambe ssente nali nzifuna nga ne kapoloti ke miliyoni 2 tokalina buli lunaku ng'ofuluma n'okola kanono ka makulu abali eyo abatulaba kola ssente ng'olina ekigendererwa abakazi mubeesonyiwe bakazi balina obeesonyiwa tetuba bagobeddeeko ddala omukazi aviikako obeerako n'omukyala wo omu naye kati gweokwanya abakazi 4 n'omukyala omu alikuwa stress oba oli awonakuwa stress lwaki ofuna kuwa stress lwaki onoonya bali bannalungi kaalaala agenda okumalako emirembe funa omuntu ntu asaanidde museke funa omukazi otambakyaliyewo nebagamba akugezeza eno wabbali onda okulaba ate n'ebiseera ebisinga ebigana okukyusa obulamu bw'abantu abamu tufuukasinga nnyo ku famire gye tuvudde gwe sooka okyusa obulamu bwo nga gwe omuntu olyoka ojjukire bali abantu abafamire yo oba maama wo oba taata wo oba baganda bo abo bonna sooka obaviireko ddala kyo ndabanga ekitali kituufu tugeze nti nkuze ne jjajja wange tukuze mu mbeera embi ennyo nnyo nfunye akalema omwezi osobola okufuna akakadde nga lwaki osooka ne muzimbirawo akayumba awo kati gwomanyi eki nti enkya ogenda kuba olina amaanyi oba nga tolina omanyi lwaki jjajjaawo ye abadde mu mbeera embi emyaka gyonna anti yali aweerera nze ate kakati ate ne jjajjaawo yali ayina taata we yali akola ki sooka okinziremu ekyo bo baali bakola ki gwogamba abantu ebiseera tebakolanga bajjajja bagulanga mataka awo kitegedde kireka kati ebyobugaga byamataka babirina kati ate tebageza gatunda
kankubuulireko ekintu kimu. Bw'obanga tova mu famire engagga, fuba nnyo okulaba gwe okole famire eyiye engagga. Kubanga gwe tova mu famire ngagga, kati gwe kole nnyo gw'otondewo generation engagga. Kwegamba nti famire zaffe gye tuva bakagondoze zaffe amazzi tusibye mu bwavu. Nanti kati kale nsooke nkubuulire. Wemba nakutandika okukola nenfuna miliyoni zange 5 10 ate ddala maama wange oba taata wange bali mu muzigo ne ŋŋamba akansooke nzimbire maama wange oba taata wange akayumba. Gwe mufo ky'okusooka okuŋŋwanya buno obusente obukolemu ka bizinensi bukule oluvannyuma olibajjukira osooke weetereeze naawe. Ayinza okufa ng'ate sinabajjukira. Kitegeeza n'abaana bo bagenda kubeeranga generation zonna zigenda kutambulira mu layini y'obwavu. Gw'osuubira gw'omu gwagenda okukyusa obulamu bwa famire bwe bamaze emyaka 15 6 nga tebabukyusizza. Olaba Haji, buzibu batufune naddala abavubuka nti social media eno yajja ojja kuba ofunye akalimuko omukitaga mu kamera postinga families ne batandika okukola basenga kulabye bajja baani batandika akasimu owaaye. Ng'omanya amasimu genfuna nawe gafuna omanya amasimu genfuna olunaku jjajja oweegundi senga oweegundi luto oweegundi nja kuddira ndi bize tomuddiza. Ekiseera abavubuka bana ekibasibidde mu bwavu kuddiza amasimu kati essaawa eno mba njagala okubaddiza no problem naye nasalawo nze nsooke nkyusa obulamu bwange ng'aza omuntu. Nze siva mu famire nti ngagga nnyo ate enjavu nnyo, tuli mu middle. Naye nze olunaku lumu nayagala okuzimba ku ttaka lya taata wange ewaka, manyi muli baana bato n'ozimba akayumba kakasiisira n'akomawo yambugulira ngamba gwe oyagala kusiriwala. Ne mbuuza kiki taata? Nze nazimba ku ttaka lya kitange. Bw'oba owulira nti okuze nnyo genda ogula ettaka eryokooba ozimba, oyagala kusiriwala. Tunula bano bonna abaazimba ku mataka g'abakitaabwe ku kyalo balina ke balina, bazaalidde okwo n'abaana baabwe nabo bakoze eki? Bali okwo bazaalidde okwo. Nakirowooza nga taata tanjagala kiki? Naye nagamba genda okola ebyo, nze siri mu bya kitange nange nakola biki? Nakola bikole genda okola ebyo. Genda okola ebyo. Nze nava ewaffe nga n'emyaka 17. Nojja okuyiya obulamu. Nentandika obulamu. Bano tusinze ddala eyo gye tuva nti okola ne maama wo tugeze single mother n'abonabono nnyo naawe. Lwaki tumusanyusa kufunyewo akasente? Tufunye ku TikTok abaana nga ganze ku mama wange nze kwenfiira. Tewali atafiira ku maama we. Sobola kasaba nga alidde. Tewali atafiira ku maama we. Kale gule poloti ogigule mu Manyago ozimbe omugambe maama nedda nkulabirira wano. Tomuwa. Ate kati mulwaki muwa te maama wange nina omulabirira bulabirizi. Wonoomuwa ogenda kuleeta entalo mu famire. Ogenda kuleeta entalo empalana mu famire ng'omuwadde. Kubanga wana bataliiwo ojja kwagala naawe okukola olutalo ogaye maama wano nze yamugulirawo. Baganda obageye wano wadde wa maama oleete enjawukana mu famire. Toyawulanga Luganda. Maama omugulire ettaka mu Manyago, omuzimbire, omanye nti kintu kikyo. Omanye buli w'oba olina ekintu kino osobola oseewolerako n'ofuna miliyoni 3 oba 5 n'otandika obulamu kubanga kikyo. Naye kya famire tosobola kyewolerako. Mama omuteekawo nga naye wange era ng'okimukkaatiriza maama wano wange. Kitegeeza gwagenda kuba mulabirira, tagenda kuteekako nnyo na badeni kuleeta abantu bangi kubajjuzaawo awo. Bangu alabirirawo. Makaga mwana wange. Naye woonookita jjajja oweegundi, senga oweegundi, abaana baagundi, abeegundi bonna bagenda kujja bajjulaawo. Gwalina okusasula bills ezo. Tugenda tuli mu Kampala wano. Gwalina okugula emmere, gwalina okusasula amasannyalaze, bills z'amazzi. Olina okufulumya. Kyokka naawe olina amaka agago g'okola ki? Gw'olabirira, olina abaana ababo, olina mukyalawo, gw'osuubira obulamu bugenda kukyuka butya. Emyaka egy'ekivuga naddala abalenzi bagala nnyo okwegatta.
ne weesanga nga bazadde sanga omwana wa myaka 23 nga alina abaana 3 nvuuka mu bamaama 3 okubyenzeera onosonyiwa nze ku myaka 25 nali n'abaana 6 kati oli mu bameka nina 7 wazaala n'osibamu nga nensibamu naye abaana abo bampa nnyo effort y'amanyi okuba nga nkola nagamba nina bano abaana abawala we bafuna embuto ne babansuulira ngenda bateekawa nga nkola nnyo neeraliikirira abaana bange nogwe balina okugenda ku ssomero ekyo kyokka kyokka kyampa nnyo amaanyi agakola myaka 25 ngwena abaana 6 mu maama omu maama 2 naye ng'ate tenali sibawasiza buli muntu ali wuwe myaka 25 wali watandise okufuna ssente nze nkugambye natandika okukola nga n'emyaka 17 anti kati nze natandika okukola nange nga n'emyaka nga 14 nanti kati zikyambuze kankubuulireko mu myaka 25 mu myaka 23 nali maze okugula aga amasalooni gonna genkugamba sente yali sente zaaliwo era abo abaana nabazaala lwakuba nalinganinamu akasente nti bayanguwa bakasaba bajja mu salooni mwofuna nabafuna ate saafuna ba mu salooni kyovumanyi okulaba nti ekitta bizinensi z'abantu kukwana bakasitoma kubanga ekisooka tajja kudda wanaaba akomya ajja kwagala bya bwereere awo oli mutuufu nze saazaalako mukyala oba nakwanako omukyala nga kasitoma wange nga wala bya bwereere oli asobola okujja nga girlfriend we balina muperako bwereere najjako ne mukwano gwe ate njagala nnyo ssente kyobasobola kumanya ssente nzaagala naye nga ndi w'amazima enkolereze neekoleredde abaana kati obayigiriza okukola manya abazadde abasinga obungi yeyeefaako nabanga mukozi nnyo nga ssente azirina naye abaana n'abatiitiibya nga omwana ajja kukeera ku makya driver waali awo tagenda kulima tagenda kakaalukana buli kimu ekiri ewaka mudde eyo olaba abaana babagaga bagenda mu geto okufuuwa mu buyaga nti abaana bonna basinga balaba ku street awo abamu abaana babagaga ne either nga tata yafa teyamuyigiriza kukola tayamuyigiriza mpisa baba tebalina mpisa kati kango example abaana bange nkola nabo ababiri abakulu omuwala alina emyaka 18 omulenzi alina emyaka 20 nti omuwala yasasula abakozi bonna yalinga manager ku site yasasula abakozi owe 18 naye yatandika okusasula abakozi nga alina emyaka nga 14 ku 13 nga yasasula omulenzi yakontrolinga site n'atunula dadi wano kiri bwekiti najja nakwata video n'agenda nga dadi site ye erika ngende mu luwummula supervisor mu luwummula bakola tukola ffenna awo kirungi komwa abazadde abasinga obungi abagagga abaana babagagga tebagambwako tebakola tebaba na mpisa ate nze abaana bange bamanyi tata waabwe gyavudde kubanga twasulako ffenna mu buzigo bamanyi gyenvudde nabo batukolera wamu ate baana bakakkamu kyebaliza Katonda bakakkamu nnyo omuntu asobola okugamba nti sente zijja bulaje zizimba ennyumba wabana omuntu alina endowooza eyo osobola mugamba kikituufu si kituufu alina okulowooza zina akasambu ke natandika nako kubanga singa nali kikasikalina ate saalifunye sente zintwala genda luddawa Bulaaya tuba nti foundation omusingi guli ku kasanvu akasanvu ako ani yakakuwa waliwo omukwano gwange yakampula bamuyita Kajimu amusasula namusasula manyi mu bulamu osobola nti kasanvu bakampala nga neyakakuwa ali eyo ali mabulooka tewakamuwa nakamusasula mukwano gwange yansuza n'okunsuza yampula akasanvu ate nansuza okumala emyezi paka nepangisiza ennyumba yali yamutwala gumu 12,000 omwezi atuka okukola akasanvu nga mbeera ki yakutuusizza nali siinawo ensula nga ate siina kyakulya siinawo embeera kwegamba
naŋŋamba nange olaba sobola kulabirira nange ndi mu kaluumu wano naye osobola okuyiga okusala enjala. Kitegeeza inspiration yava ku ye kajemu. Nemugamba kale mugati kati sina sente za kutandisa nazo. Naŋŋamba akankoleyo akasanvu. Ye yali akola njala. Naye yali akola njala. Akyaliyo. Egyali. Era mu njala. Era mu njala. Ngenda kubuuza ekibuuzo naye wajja gamba osobola kibuuza. Ali ate kati ye. Gyali ali bulungi. Naye yagaggawala. Ali bulungi kyosobola okumanya. Muwuliziganya. Twogera. Manya basinga obungi bw'oyitawo banno obeerabira. Twogera. Tusobola okuba tumala akaseera nga tetwogedde naye twogera era twekyalirako. Lwakuba tekyenkusiimyeko buterabira gy'ovudde. Mukwano gwange. Nze nina mukwano gwange eringa ngeyanzija mu kyalo kuba nali mu kyalo eyo nenfuna akalimu ng'ate nkafunye kawuku sirina wakusa oli yampa akalimu yambuuza olina wosobola okuswanga nti ninawo naye ng'ebyala ddala sirina muntu mu kibuga mukwano gwange gwe ninawo. Naye kati oyo yali mukwano gwa mukwano gwange naye nga mmumanyi ng'abeera wano wa saidi za Lubaga omwo. Kaakati mba nnoonya ennamba yo nenfuna ate omulala nfunira akalimu awo mundeeba neŋŋamba nkoze nta nenneekaza twamukazaako lya popoli namapopoli funye omulimu gumpa ssente sirina wakusula nzija sula wo. Nange teyali mukwano gwange yali mukwano gwa mikwano gyange nendooza kale twali twemanyi nga tweraba naŋŋamba tewali buzibu jangu neŋŋenda omusajja nansuza muvuka twali myaka gyegibambi nansuza ntandikiraawo obulamu. Abantu bayamba naye nze ate neebazanya abantu abasinza okunyamba abantu si ba famire bantu ba bweru. Nsooka okwebaza mukyala Kizito Saala ewa Sentinale yanyamba nnyo naye nakolako mu saloni ewe gye bayitanga Red Charlotte nga ngenda mu weekend ng'era ntambula neŋŋenda Friday Saturday nga ngenda ne mbakolerako abagole kubasalirako enjala mani kubakolerako pedicure nga mbakolerako naye nga ebuuza akaana kanani akaleese naye yandeka ne mba nga ngenda ngayo weekend ne mbeerako awo mpisa emikono gy'abantu from start obulamu bugenda bukyuka ki. Waliwo omukyala bamuyitanga Magi oba yaddawa naye yannyambako nnyo okulaba nti anjigiriza enjala okuba zigenda ku mutindo kubanga enjala we nagulirayo saloni nga nina okulaba nti nfuna abantu abanyongeramu okukola ki okumpa advice wano kola bwoti wano kola bwoti. Nfunye nnyo abantu abanyanga bannyamba nga si ba famire. Neebaza omukyala omu babiri wananyini HB Tower okuli Daman Hotel oyo omukyala ne bbaawe kati bambe muzayi yafa bamuyita muzayi Mugerwa yampanga ekyemisana kyabwerere neddina yabwerere mu Daman Hotel ngera bagamba abantu ono mutabani waffe ng'ogendayo n'oli ngenda nende simanyi omukyala kyakijjukira kubanga namunoonya yambula naye baali bazimba eyo oluddawa Butambala nga weekend bankubira essimu ku Sunday oba ku Saturday mutabani tugenda mu kyalo jangu tugende nimbawerekera ne tugenda nga ffenna nga bantwalanga mwana wawaka nti oli wobeera omugonvu n'abantu bobeera nabo bano osobola obutabayinka nabo bugagga naye byobayigako bye boogera bye bapulaninga bye bakola ki ofuna akatono k'ofuna n'okubadde tobatuuse nga bo naye ate tebalina kye baba bagasseeko. Wabanga watambula otera okusanga kuba OGs ne OBs benabeeranga nabo basomanga nabo nga ate basomanga nnyo okunsinga. Munyumya mboozi ki nabo n'osanga OB wa tunyumya basi tusinkana bampita Bashir Wada Wada yagwe ng'abamu obuwalagi bwabayitako dda buyitirivu abalala kwegamba alhamdulillah neebaza Katonda nti nze ngenda kugamba nti nze mu kibiina kyaffe nze asomanga obubi ennyo ndabika mu kilasi mwe twasomeranga naye bonna mbasinga okubeera obulungi kubanga mbalaba. Nena twasomere kati Kamayo Light College nga tulinamu omwana sijja kumala twekiriza linnya nga mugezi ng'aba simaati kati somero lyo twayambalanga white saati white empale ya white tutungule omwana nga mu ssomero mwe yali abeera wa tticha omu
nga ku break akyusa uniform lunch nakyusa uniform naye nga ne wabanga ajambadde ng'afuna akatambaala akeeru nateekano nga kitoki kadduga nga mugezi wayita ebbanga nfuna akalema ku TV ya Delta tukola nfuna akasimu ndize gundi gonzijuke nti neyo saa kunkyazaako nteekate nzannya katemba katemba gwazannya kuteeka mu ebigoye ne basiga ebinoni nogera ng'abazeeyi kamansaasire ebintu bya Katonda weebityo nti ofubanga nnyo Katonda nakuwa amagezi amazaale makulu nnyo ogamba ow'amagezi g'omu kibiina n'amazaala ow'amazaala amusingi nandi kati Katonda wakuyamba n'osoma nnyo n'akuyamba ng'olina amagezi amazaale n'ag'ekibiina obeera wala nnyo naye kati byonna weebigana atisita ofunako ekimu n'osaba Katonda mpa amazaale kubanga ne bano batugamba ba Yesu bonna bannabbi Muhammad baane okusoma kuli luddawa tebaasoma okitegedde ninga bakola ebyafaayo gwe mu kirasi yammwe wali omu ku baasinga okukola obubi nakolanga bubi sigame nakodde nalikolanga bubi saali nnyo mubasembera ddala naye nakolanga bubi saakolanga bulungi nze jjajja wange yafudde last month ng'alina akakeesi nderekanga mu ripootisi zange nagudde ku ripooti yange eya P4 naye nga yajja singa badde tunnaba kufa nze nali kwetugidde yansasulanga nusu kakaaga naye ng'ate byenkola mukama ng'akusasulira kakaaga school fees naye ripooti naye nagiterese abaana bange olebanga bali basiru mu kiraasi tica n'abakuba nga njijjo njiba kusomero nga nti nakolanga tokuba mwana wange kati ngenda kubuulirako kino kimu nze nina muwala wange omu sijja kugamba nti asoma bubi nnyo naye tugambe asomera wano ku Elite ali mu baana banga tugambe mu S4 balimu abaana nga 15 stream zonna wozigatta naye ali mu baana ababanga mu 20 abakoze obulungi mu 3 naye ate nina abali mu top 10 awo nga bonna bali mu kibiina kyekimu naye nga ye tugamba atera kwabeera nga mu wakubiri oba mu wakusatu naye ono ali mu 20 w'omutunuulira ali smart nnyo ate okusinga mu birala nnyo tijjaga nti noli musiro noli mugezi naye nti olaba wano mu bulamu bw'ensi asobola okikyanga kwegamba asobola okwogera buli muntu kati gwe wakulaba leero alina kutandika okukyatinga naawe buli kaseera buli muntu yenna nti alina katayimu akasobola okwogerako naye buli muntu yenna ate sajja kusindikira moningo naata kusindikidde nenkera ajja kukola ki kitegeeza obulamu bwe bwonna nekyaye eri bwetyo ajja kusobola okubeera ne connection. Anyway, kwa Sibifa Media tugusa ensonga kati omuzadde ali eyo abazadde abasinga obungi asobola okugamba abaana benze saasoma nga mu kuweerera abaana be ekisuya gwa nagamba tebabaweerera kuba sinasoma wa sente nzina naddala abagagga takusanga omwana w'omugagga nga tasomye kitaawe namubuuza nti tukoza atuuse mu senior 4 senior 3 kale senior 4 amukoyera ekiduuka mu kibuga bwokomaawo tandika ku bizinesi nze saasoma sente nzirina obubaka bubuweereza omuzadde ali eyo atayagala kuweerera mwana nga yeekwasa nti teyasoma sente azirina nze mugamba aweerere omwana we kubanga ennaku ziri emirembe ffe twafunira sente bintu byalimu birala ate nessaawa eno nti oba toweeredde mwana n'ogana omuweerera kitegeeza gwe wennyini weekubako enjawulo. Ekirala nti nze nina opportunity nnyingi ez'emmisinze mirimu mingi emirungi gye nfunye nga bagimpa naye nga kinnemesa bitabo kitegeeza singa nali nasomako nnyo naalibadde ndi wala nnyo okusinga bwendi. Kitegeeza kati omuzadde alina okuweerera omwana. Alina okuweerera omwana. Nze nfunye emikisa mingi nnyo egy'emirimu egy'amaanyi. Mulimu ki gwe wamisi nga kati nga gukyakuluma naye olw'ekitabo ne gugaana okuyitamu? Namisinga omulimu pulezidenti we yampita era alina omulimu gwalina okumpa gwannuma nnyo ne kaakati gukyannuma.
Ebitabo byalemesa. Bitabo byalemesa. Ate yagala bwagazi kuba bwakuyitidde abakumanyi. Nedda waliwo ebintu byali birina okutambula. Nze kennyini naloozinga interest. Nze nesidda bbaaka nesaagala kubikola ki? Kubiyingirira. Olwedda mpise bankubira amasimu, nze atandise okubazanyeemu ku ki? Ku bbiri. Siriiwo ndi bize. Tuweerera abaana. Mulina okuweerera abaana. So nga tuwumbawumba omuntu omuvubuka ali eyo nga naye alabye pulogulaamu eno ng'afunyemu ebirooto kale nga otambulira mu birooto bye obaka kiba omugamba omanye osobola okutuuka awantu noga nti laba ebirooto byange my dreams n'otulaba ennyumba nze ntuuse wano eno nenyimirira wali nina obwana bwange bubiri bulongo nempamu akafaananyi masa bedroom yange nga yeeno olaba TV media afuutuse eno mu kisenge kye maama waabwe tukyankalanyemu nze ensuze eno yasuze eri nyingiddeko awo munda guni mpalampa wali amadaala nendabira ddala nti situgaye nti namala nzimba wano siddamu kukola tosobola butakola kubanga bw'otakola tebino nosobola tebirabirira. Anti nze nfunye ekirowoozo nti watamba ntambula nenonda ekivira kirimu billions. Nanti nkikozeemu wali nenkugamba oba tokola zigwawo zijja kuggwawo. Era kasita mbanga nina wendi nti wano wabumala nembeera wano niwesirya. Onoolabirirawo oti ate olye. Nzamu okubuuza nze wano. Naye kyenkubiriza omuvubuka ali eyo kyendaba ekisinga byonna. Buli muntu yenna asobola okukyusa bulamu bwe. Kasoba n'amazima n'otabeera mu buyaaye n'obeera musajja mukakkamu mukyala mukakkamu tovuma abantu tokola ki. Bino ebintu kati nga woli abantu ku social media bavuma oli n'awandiika message oli n'akola bw'ati kitegeeza obulamu bwe bw'ati wabutambuza. Omuntu awandiika kasasiro muli basiru mutubuzaabuza mutulimba g'osuubira asobola okukyusa obulamu bwe. Olwedde ye yalemerwa dda yeeremwa nga ye yalemwa. Aba takyasobola kukiwuka. Bino ebintu bye twogera bigambo bye twogera basiru tebalina magezi ku social media tugane TikTok obala abantu bali ko bavuma abantu. Obulamu bwatambula bwatyo ye. Kitegeeza takyalina na muntu asobola kumwesiga. Kubanga gusubira muntu kyasobola okuteekamu obwesigwa ng'ovuma abantu. Kizibu. Ne wabeera mukazi ng'obadde omulabye nti alabika bulungi social media n'omusanga ku TikTok ng'avuma abantu oloozinga interest. Of course. Nti kanaakamwa kakyusa nnyo obulamu obwo. Akamwa kakyusa nnyo obulamu bwo n'obukkakkamu. So anyway, ayina amatu awulire andi gwe ng'oli eyo tuza oba ku purogulaamu kuno omwana w'essomero n'akubeera n'agamba owaaye ennyumba ebagala bagitunda billion abaana b'e Saudi bagitunda 1.8 billions njugula ayina okwita makubo kyamatuufu. Ankubira essimu naagala okumuzimbira nsobola omumuzimbira naagala omukubira pulaani mukwasa ebisumuluzo ng'ennyumba ewedde. Tusobola bawe ennamba yo? Musobola obbawa ennamba yange. Naye bwe mutusalira abaana b'e Saudi mutusaasire abaana b'e Saudi. Omwana ajja kukubira essimu nze waffe idinda ninayo kapoloti kange buli wamu tugendayo. Nanti kasasasula transport atwala ogenda ku site. Ennyumba tugeze lumu bbiri muzizimba. Bulungi nnyo tuzimba. Tukuwa ne plan osobola okuba ng'olina gw'oyagala okuzimba. Gw'oyagala kuzimbawo nnyumba yo y'amaka ng'ate ffe tulaba ozimbawo amaduuka gakola. Gw'oyagala kuzimbawo maduuka ate ffe tulaba nti tojja kufuna wadde na muntu agendawo mu dduuka wadde n'omungu. Kale wano olina kuzimbawo nnyumba y'amaka. Wena tukuwa advice wano tundawo ogule waki? Ewalala okufuna ekyo kintu ky'oyagala. Tubawe ennamba y'essimu tomanya. Tusobola okubeera wano eno n'onkolakolaga nti owa ennyumba bagitwala. Jangu wengaggawadira awo. Bulungi nnyo oba wagaggawadde dda. Kamadala wemba wali essimu bwavu. Tubawe ennamba y'essimu oba oyagala kuzimbira oba kukubira pulaani wonna mu kitundu kyonna oba okukyalira sayiti yo osobola otukubira ku 076
8 4 24 17 oba njiddemu 076 8 4 24 17 era tugenda giteekawo awo mujja kuba mugiraba bamita Basha Property oba ofunye omuntu omutuufu agenda okuzimbira ennyumba ate nga tofunye buzibu bwonna nakubba material tokwasa bisumuluzo ng'ennyumba ewedde ate noba toyagala tonnaba kutuuka kugimaliriza tusobola okutandika gwe sente zo we zikoma we tukoma nowummulamu noddamu n'ofuna akasente netukola ki netwongerako. Anyway, kwa SB Media tugusa ensonga kyensinza okwagala ku Mukulu Bashir nti atutaddemu amaanyi abalala nga abalemwa. Ennyumba zino si za minisita bokka, si abakozi ba gavumenti, nawe gosobola okubeera eyo ng'osala nviiri, siiga njala, ovuga booda n'ogizimba. Twekkiririzeemu, tubeere beetowaze, tubeere n'amazima. Amazima kye kikulu. Omusajja akutumye oba akutumye omulimu gwe lwaki oyagala mukuba ssente? Manyi mulimu abantu kuba akasente nga zisinga n'ekintu ky'omuntu. Ngenda kukuwa example. Nze nina wano omwana simanyi waabwe namufuna bufunyi wano nimanyi omuwanga 100 million 200 million nimugagenda zi banking nene waabwe simanyiyo nagenda nakumala Ashrafu jangu wano ate nga mwana muto simanyi waabwe waliwo omuntu gwoziwa n'adduka nti kati omwana ajja kuba mwana w'amaanyi nnyo yabeera ku zisaiti era abaana babeera ku ssomero yabeera ku saiti ya manager mwana muto ya managing ebintu gwosuubira jangu wano side tamwinaako Luganda wedde nakamutuula wano simwinaako Luganda manyi ewammwe ndoza olidde naye manager musajja wa mazima nnyo gwosuubira omwana ono tukontrolinga ffenna nitubeera ffenna gw'onogenda okuddamu omusanga mu myaka 5 obeera ajja kubeera wala kubanga nze abaana benkozesa buli property gye ntunda nina okulaba nti n'ekintu kye mukolera ekikyusa obulamu bwe at least mugamba abeera mu mulimu obeere nga bulooka at least ayina kyafunayo bamuweeyo nange mukole ki kubanga w'amazima noli asemyo koza kuyitanya Ashirafu kuba obwamu gyabeera ne kaadi esasula abakozi sitawana nagikeberako Ashirafu amuleetedde obuzibu kati yesasula abakozi era mugamba tonkubira simu ebiseera ebisinga jambasi tonkubira solving ebintu byonna simanyi waabwe nono omwana muwa sente milioni 10 2 3 oba abantu bali mu office basasulako sente ne mugamba zikwate genda mu banka obagaye bakusange mu banka obankinge sente ezo jendi nensigala nga ebintu byange mbitambuza buki bamwe akafaananyi kabaziwadde musajja tali amazima ge gasinga ebintu byonna amadozi tuusa ai tezikuguddeeko naye kyentera okumugamba tugambe muwadde zino sente entono oba millions 2-3 kyeyali ayina muze nga sente amixinga sente wamu nakugamba nti nga sokuba ne sente nyingi nazimixinga nimuga kati sente ezimu zonna ziba zigenda kugendako tugatta sente nti gwe tulozingako kitono tulozinga kiki zaali ziguddeko kko mwesigase zaali ziguddeko kko olina n'omukisa ekyali kituuseewo namutuma mu banka kuba namuteekako ntera okugyayo sente mu banka gundiwo kwali wayizi wa mutabani wo si mutabani wange namuteekako lw'amazima ge nalaba namutuma okugyayo sente agule n'ebintu sente n'azimixinga n'atuuka nga tamanyi sente mmeka zakozesezza
awo ne mubeera bubi nnyo ne mugamba tomanyi nkubuuza ssente okubinnyonnyola nga tabisobola ate naguze biri otuleeta seminti biki ebintu ebyo ne mugamba ssente waziggyeyo mu bitundu bya njawulo era waali badde ozaawulo maye zino ozirina ziri wano sizikutteeko ze ne mukozesaako ze zino kitegeeza nali nali sigamba sirina budde nali nina obudde nga ngenze kuvisitinga abaana ku ssomero naye ne ŋŋamba akati ye asobola okugenda n'akola ki n'aggyayo ssente n'aziggyayo zonna n'azigattawo mu kiveera ne mugamba kati nnyonnyola kale ssebo ng'ate ndi serious manyi tonzibye naye njagala onnyonnyole bulungi ssente ozikozesezza oti nannyonnyola disiti nga ziri awo naye bimulemye okunnyonnyola pini kodi ya banka eriki ya kaadi ate mukuba kodi n'agisoma oba oli awa boda ayingidde gweta kaadi atukale naye nanti omuntu alina okujja nga yeetegese omanyi oli muntu teri mugagga agaggawala aba musiru olwoke nawula akyogera ekyo oli asobola okulaba ng'omusiru naye toba musiru endiga woogiraba nga ekotosa omutwe teba nsiru eso ate egamye enkuba ogasirafu tukumaze webale kuba mwesigwa ase mufungwa ano omwana kiki nawe omutadde ng'oyanguye musiramu okumuta wetukola emirimu gyaffe naye kyemmanyi buli muntu asobola okukyusa obulamu bwe kati kankuwa ekizampu nga bano abaana boŋŋambye abaana abali e Dubai oba mu nsi z'Abawalabu omwana ayinza okubakolera miliyoni 2 kolugambe emu omwezi yaleka famire ye olwinza kuba mukazi wattu alina n'omwana oba musajja wattu kyokka akuŋŋaanyiza miliyoni 2 emyaka 2 gy'amazeeyo yeerumya abamu bafiirayo n'okufiirayo kyokka n'agamba nti nina okusooka okuzimbira taata wange taata yandabirira naye oke taata we yakulabirira mu ebyo ebiseera abalabana tebabalabiriranga sooka okyusa obulamu bwe taata olyoka omulabirire kasente nvo kyokka okulaba nti otandikawo ka bizinensi nga ggwe omuntu okyusa obulamu olyoka ozimbire muzeeyiwo kiba ng'omuntu azimba ennyumba y'amaka e Uganda nga tabeerayo nga mu myaka 5 ajjamu omulundi gumu nfo ky'okuzimbamu ennyumba z'abapangisa ne bamuwa ssente nga tuwumbawumba tukoze tubadde abeesimbu empisa tuzirina tubadde abeetoowaze ekibuzo kiri nti tuligaggawalako musobola okugaggawala ekimu tukikoze omanyi obugagga bulimu emitendera oli mugagga wooli waliwo abantu abakwegomba okutuuka wokolaki wooli naye gwe nga otolaba toli mugagga naye ate olaba abantu baagala okutuuka gwe wokolaki wooli nti saba Katonda just Allah akongereko ekyo kyokolaki kyoyayanira n'okufuna abantu umwe tutambulira ku ssaala mu bulamu ebisinga tusaba Katonda naffe tulina abantu abatukolaki abatusabira twesabira okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe kubanga era tulina abalabe bangi mu bulamu naye naawe olina okuba nga olina okusaba Katonda ofuna omukisa kwegamba naffe tulina kale buli muntu alinako ekintu kyeyesigalizaako emabega kubanga era n'omukisa gusanga yeetegese ate era bw'oba tolina mukisa tolina kyogenda kukola kitambule olina okuba nga olina omukisa kwasi bifamilia tugusa ensonga obaka bwosembayo bosobola okuwa baclients bo ozimbidde amayumba bakujja plans abakwesiga ne bakuwa emirimu obaka kyobaweerezaayo nkyokera ddala obeebaza abantu bonna benzimbidde amayumba okuba nti banneesiga ne mbazimbira amayumba gaabwe banteekamu obwesigwa mbeebaza nnyo okuba nti ate banzikiririzaamu nga si kubazimbira ne bagamba Basha tuyambe otukubire ne pulaani kubanga pulaani eyo nkulu nnyo okujja ennyumba n'akukkiririzaamu n'atagamba ate pulaani namaze ogikuba n'otuuka ku pulaani gye bakubye nga togikola ki togitegeera abo nabo mbeebaza nnyo neebaza ne ba engineer benkola nabo kuba nti tukola omulimu omulungi ttiimu yange yonna njeebaza nga tutambuza emirimu n'abantu abanneesigwa okola nga mbazimbira
tweyanziza ku SB4 Media tugusa ensonga programu gifunyemu ki sojja kataka n'okusuka 7 katali mu billions gwali eyo oyinza oba mukama yakufujjako eddusu otandika n'akakadde oba obukadde obutaano gwolina mmeka sojja agambye nti obwetoowaze okubeera ng'oli mwesimbu n'okubeera n'empisa kisobola okukuwanguza tukole nnyo tuleme okubeera nga tulera engalo tuleme okunyingira bannaffe abaakola ne bafuna tuleme okubeera nga ate tusubiriza mu bannaffe okutuwa ekikyasinza okulemesa abavubuka kulowooleza mu bannaffe nti bajja tuwa nalaba SB4 akyamyeko agenzeeko ewa Basha n'amukubira manyi yakwokyezaayo mpaayo ndi bubi bannange amasimu ago tugajje mu birowoozo byaffe nti SB4 tumanyi ewa Basha yagenzeeyo ayinza okuba nti Basha tampadde yadde 10 naye nga nina kyemupiikinzeeko nti wojja n'okyayira abantu nga mmwe n'olaba n'owera story gy'ovudde ne ndaba bino nange kimpa amaanyi okukola naye bannayuganda ddala abavubuka bo balina ekirowoozo kya mpa yakuwadde neweesanga ng'oli akunyiigidde n'omugamba newaba ayinza okuba yampadde naye yawadde nze naawe kola ojja kukola ki ojja kufuna omukwano ne gufiira awo so bannayuganda tuyige okukola tuyige okuseevinga bano abakazi tubaagala naye abakazi bakulemeseza okugaggawala era buno obubaka bugende wabakyali bange benkola nabo Kamada obubaka butwale Bumalu obubaka butwale abakazi tubaagala naye batulemeseza okugaggawala akasembayo nsaba abantu bonna baagala obbazimbira bantekemu obwesigwa era nja kubakolera omulimu omulungi munkubire ku ssimu ngenda kugibateerawo awo mujja gifuna munneesige n'obbawa advice ate abantu abasookera ddala nga balabye programu eno ne baagala okubalambulira sayiti zaabwe nze kennyini mbateerako $25,000 ogenda okulambula sayiti nze kennyini kisinzira sayiti ki no eza wana okumpi nsobola naye kulambula sayiti ya Bumalu nga lwaki azimbe kisenge eddiiro nga lwaki buli muntu yenna kubanga oyina kutandika kati singa nange abantu banyooma from beginning saali tuuse bwenkola ki oli wendi tulekerawo okunyoomanyooma abantu buli wetunyoomanyoma abantu nti nze sikolera bano bagundi bano bakadama sibakolera basumbuwa naffe wetutuuse essaawa eno abantu baali batunyooma naye ate kati tebakyatukola ki tebakyatunyooma abantu abaali batulaba luli nga bagamba gwe anko cyute gwe nsala enjala zange essaawa eno ate akuyita muzeeyi nti n'oyo omwana ali eyo gwogamba nti kadama nze simukolera sijja mukolera osobola okumusanga enkeera ng'akusinga obulamu buno bukyuka tulekerawo okunyoomanyoma abantu nze wamma sijja banyooma mwenna mujje mbazimbire munkubire essimu n'oba toyina ssente nkubire essimu nkwe advice n'oba toyina ssente oyagala kutandika kukola nga kyokola okyagala nkubire essimu nkwe advice ate abaagala emirimu gya saloni kubanga girinamu nnyo experience nkubire essimu nkwe advice ku bwereere nga ng'oli wa saloni kubanga jo nzimanyi munda ne kuki kubanga tuweetaaga ssente nannyingi okutandika kati kankuwa example abantu abakola enviiri za dread ezo nzimanyi nnyo omuntu akola dread teyeetaaga $10,000 okutandika ng'asiba dread tiyeetaaga capital wa $10,000 bw'abanga ekintu kyakola kikola ki akitegeera ate saloni zino ez'okusala enviiri ate mu saloni z'okusala enviiri nze just nkuwadde ekintu kye mmanyi nti omuntu waaba ayina akayiso tekoza na $2,000 gya Uganda ng'alina nawasobola okupangisa akatebe nti asasula $10,000 omwezi kubanga omala osobola okwogera ne boosi bo nti munnange nabakasitoma abange naye kantandike ngenda kukola ki kusasula nti omuntu yeetaaga $10,000 giwera 10 okutandika naye okwekkiririzaamu n'okwagala omulimu gwo n'okwogera bulungi ne bakasitoma buli muntu asobola okukyusa obulamu bwe
Programu ngo gifunyemu kigwe agiraba ogifunyemu funamu ekyo ekyokuyiga kikubeere mu bwongo kitwale funamu ekikugasa ekitakugasa kirekera abalala kijja kubagasa nze muzukulu wa Kabanja kwa SB4 Media tugusa ensonga tujja kubeera nga tulina okwesibako tulina okulambulako ate ewalala project endala and nja kubatwala ku project zendi mu kukola za customer wange ali mu Norway zinaatera okuggwa nina n'omulala ali mu ggwanga lya Sweden nawo zinaatera ate tulinawo ne benina okutandikira project empya ziri wano mu Arkwright nina project mu bitonde ebyo zekyenkwebazaako kubeera muntu ng'ali free simu ogikuwaata kuba nabadde siso nti nsobola okukumiitinga nga lwaki so otomeetinga anyway kwa SB4 Media tugusa ensonga mukama batukumire mbere bulungi mweraba Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.